olwokuneza nye kubanga ekyamazima twalaba akakebe kati ya gasi mu motoka byo tetubyogereko akakebe kuba ye tiya gasi twamulaba ngenda kikudamu mu ngeri bbiri engeri esooka ye nyangu yangu singa oteekawo embeera ey'okukyankalanyanga ab'ebyokwerinda kubanga gw'olina ebiruubirirwa byo ab'ebyokwerinda babeera na byakulwanyisa ab'ebyokwerinda bava mu ffe mubeeramu abagwenyufu nga ggwe Bobi Wine mubeeramu abagwagwa nga ggwe Bobi Wine mugwagwa nnyo nti n'abalina emmundu tabatya kati atusindira nga bw'alina obulumi mubeeramu ab'emitwe emyononefu nga ggwe Bobi Wine ajja okukola ekyobusiru nga ggwe Bobi Wine bw'okola ekyobusiru akuba essasi abasirikale bava mu ffe mubeeramu abatategeera bulungi ng'era Bobi Wine bw'atategeera tosobola kukola mission nga olubeerera oli wakulwanagana ne bamukwata mundu bwe busiru bwe mba njogerako ayagala kufa bana abasajja abamu balina bye banywa abasirikale bafu nga naawe Bobi Wine bw'olina by'onywa bajja musindika okugenda okukuma emirembe ng'alina bye yanywedde nga nawe Bobi Wine olumu bw'ogenda gyonna gy'olaga nga olina by'onywedde bajja kukola ekintu omanyi omulenzi oyo akalisajja ako kaganda nze mpulira bubi simanyi olulimi kino tunaakozesa tukabuulirire tosobola kugufuula mukolo muzannyo nti gwojja kusoomoozanga ab'ebyokwerinda all the time ne Katonda agumiikiriza natuka ekiseera naga nti oyitirizza obusiru mulimu namwe abakoowu nzijukiza ku Mande ejja nkuleetere ennyiriri mu Bayibuli ezigamba nti abantu babuulire kubanga nze ndumanyi naye njagala kubabuulira wa wennyini we luli bakyesomere baleme gamba nti nnimba Bayibuli egamba toyitirizanga okwonoona ennyo lwaki ggwe okufa ng'entuuko zo tezinnatuuka bw'oyitiriza obwonoonefu ofa mangu ennaku zo zisalibwako era ffe awo nze kigamba nnyo abantu nti si buli muntu afa nti Katonda bw'ati bw'aba yagadde that's wrong aboonoonyi bafa ng'entuuko zaabwe tezinnatuuka ennaku zaabwe zisalibwako lwaki Bobi Wine ayagala ennaku ze zisalibweko kati gweoyogera kale abasirikale bakozesa lyanyi lingi tebateekwa kukozesa lyanyi lingi naye bw'obanga ogaanyi okujja amazina go mu ddiiro oyagala okuzina buli lunaku nga tova mu ddiiro abantu bajja kwetamwa nonkubadde amazina go malungi bano bamukuuma ddembe bajja kwetamwa abampuliriza omulenzi oyo muganda mu abaganda mumugambeko ekiseera kijja kutuuka abantu bamwetamwe abakuuma ddembe omuntu akozese bubi ekisi kyalina omusajja wamuzannye mu firimu kakati nagambye oyo ekyokubiri ekyokubiri bw'omala okola vidiyo nga weerangiridde nze ndi muyeekera mwana nze sikirumamu nwanyisa Museveni era nina okumujja mu ntebe eyo nze njitulemu nze ndi muyeekera ffe tuli bayeekera olira n'okola vidiyo endala ndi wano okubategeeza nze ndi wano okubakumamu muliro inciting byonna bimenya amateeka obuyeekera ekibonerezo kufa oyagala gwe yeerangiridde nti oli muyeekera abakutte emmundu kibakakatako okukuumira gavumenti eyo eriwo mu constitution paka ekiseera kyawule kiriggwako olanze nti oli muyeekera ng'ekiseera kya gavumenti eri mu buyinza tekinaba kuggwako abakutte emmundu
obasubira kukwata mu ngalo ng'abaaniriza papa. Balina kukwata nga muyeekera nabo. Exactly. Oli mu answer muzanyira. Balina kuyisanga muyeekera. Era kino kansinzira wano ku lady eno. Nkitegeze bana Uganda. Bobi Wine kati yalabisa mwami Museveni nti sinakyemalira si dictator. Munsi yonna teri government joyinza kukoleramu ebyo ebyekigwenyufu ebyefujjo Bobi Wine byakola ng'abikolera mu government gyayita eyaba dictator n'asigala nga mulamu. Kakati Bobi Wine byakola birabisa President Museveni nti si dictator sinakyemalira. Singa yamutta dda singa mufu. Tubadde ne ba dictator wano gobasomyeko. Faba mutu abalabako. Ku mulembe gwa Amini nga tokisobola. Owulira? Yeah. Ku mulembe gwa Obote ababa UPC abo. N'osirwalira ku president waabwe. N'ogenda mu lukuŋŋaana n'ogamba nti ako Obote n'ekitabani kyako ekigwagwagwagwa aba UPC ne bakuleka Katonda ali mu ggulu. Bobi Wine would be senga mvunyu senga ttaka yavunda dda. Bamaria Mungu. Alalala. Bobi Wine byakola alinga omusasule. Bamusasula okulabisa mwami Museveni nti si dictator sinakyemalira. Tayinza butamutta. Novuma mutabani wa president nga president dictator. Kanyamba batuuliriza. Kamba bulio kamuko kakategeza dictator. Bubiri. Waluna ako kusatu nako koja. Nebude tetu. Bonna butuwe bude. Kankuwe akasooka. Gaddafi yazaala abaana abawala. Abasajja ne babaagala. Ne bakuba embaga. Bw'ayitiriza okutta abantu. Abakoddomi ne bajja ne bamugamba. Sezaala. Nti naye abantu nga babuzibwawo, abantu nga batulugunyizibwa, abantu nga battibwa. Kiki kiri mu ggwa? N'apulaninga okubatta kumugambako bugambi. Ng'era 10 kyawo omu ne waba ababuulira abawala nti bababa mwe bagenda kubatta. Abawala babulira babba baabwe ne basalawo okudduka ne bawala ba Gaddafi ne badduka ne bagende France. Gaddafi n'aboogereza n'abagamba munswazizza erinnya lyange kakati abantu bagenda kwogera batya mukomeweeka mukome munswaza mulaga nti ndinakyemalira ndi mutemu munswaza okumala emyaka 7 ng'abeegayirira nga basuubiza ensi n'eggulu ne bakomawo balinnya ennyonyi batuka ku kisaawe e Tripoli. Okuva mu nnyonyi bwe bati emmotoka zaali 2 ezaali zibalinze. Emu ne bateekamu bawala ba Gaddafi ne bakwata ku ddyo. Emu ne bateekamu bakoddomi be ne bakwata ku kkono. Babatta nakati balabikangako. Kumugambako bugambi nti ng'abantu bafa sezaala waffe. Kye kigenda maaso. Akukamu. Wala nnyo. Kankulete wano ku muliraano. Mobutu. Owulira wano Ronald Mayinja bibayimba. Ani agula ensi kuba tugitunda ebyo. Toli kubunkenke ffenna eno tetulina mirembe. Omusajja ng'agenda abiyimba bamuyita Bukaka. Abiyimba ku mulembe gwa Mobutu. Muzaire. Aye Afrika oh Afrika oh liparda Bokassa aye nasomikanga ng'ategeeza nti Bokassa yali dictator wa Congo Brazzaville. Ng'amugamba nti abantu omusolo gwe bawa lwaki malwaliro teriyo ddagala lwaki enguudo tezikolebwa ng'abantu bawa omusolo. Mobutu n'amuyita n'amugamba nti oli Muzaire ompita musiru ebya Congo Brazzaville bikwatirako wa wabadde otegeeza nze. Bokaka n'amutta. Bokaka yali ayimbirwa gwanga ddala nenga aliyimbira eno ayimbe n'amugamba nti ompita musiru oli n'amubuuka
namugamba toyinza kuyimba ku Kongo jotabeera obadde otegeeza nze Bukaka bamutirawo Bukaka nga yakigwako otegera so dictator tosobola kuleka Bobi Wine ng'akuga nina video mpitirivu trending kati ng'agamba Museveni mumita mugazi ne Museveni fala fala kitegeeza omuntu yabukako waya tategeera bulungi ne bakuleka alina endala Museveni talina magezi tugenda kusaba nzagenda kumusabira addemu amagezi owulira kulembeze eggwanga kakati ne bakuleka Bobi Wine alabika bamuwa ssente alabise President Museveni nti ne bw'omuvuma talina kyakola si dictator ku mulembe gwa dictator tebasobola kukuleka kankwe Obote omusajja ng'ayimba oluyimba Obote amini amugjeeko kadongo kamu wano katudaza nga kerabidde tenaku zikusooka ye moto yaffe ayimba ku Obote natekamu Obote atuuka ewa Nyerere afukamira efulano n'empaleyo n'ayozanga onfunire wembudama taata wange abaali awo ng'Obote akomyewo mu kinaana Allah yayogera bibiri byonna n'abayita n'abaga nti aha munyimbira oluyimba olumuluddemu omanyi kyovulaba nze nakugamba bw'oba oyagala kwogera ku Uganda era musafe olina kuleeta basajja mivule otegera nze ntegera Uganda kye bayita dictator Museveni takiri era nze senga nafadda nze gwolabako ndi mulamu kubanga Museveni si dictator alina ebizibu bye mwami Museveni kubanga ni mwana wa muntu tetuyinza mutendereza si malayika Museveni ni alina ebizibu bye enguze mulemye mubabbye eggwanga lino n'ab'ennyumba ye mwebali naye tebajja kunnona ekyo nkyogedde abiri byoyogedde byonna ebirungi era ako kokakana alaba ne ku lwokubiri nkiddemu mubabbye eggwanga lino mwe mukisa kyakulyanguzi mubabbi ne mwami Museveni ab'ennyumba ye n'abakoddomi nabo mwebali ne ku lwokubiri nja kubeerawo nga njogera waliwo niyali yawandiika ku mukutu mulambirire era nga akyayo Museveni si dictator si dictator senga tetukyaliwo ffe so kati ono omwana bamusasula naye tomaliddeeyo kali Obote bwe abayibba effulaano kati Obote yali tatta nga baamini Obote yali asiba busibi Obote yasiba Obote yali asiba yali tatta teyali musomi nnyo nga mwami Museveni ne mukyala we batera okugenda nnyo mu makanisa Obote tutunda nnyo mirundi gye tumulaba nga ali mu kanisa naye yali tatta simanyi lwaki yali tatta Obote yali takkiririza mukutta yali asiba busibi jigene kiwanuka yamusibako bamayanja nkanja abo baminisita bangi abali baminisita be amini yabajja mu kkomera yaleka abasibye so tiyali mutemu tiyali musi so Museveni si dictator nga bwe tumulowooza si dictator kati yabasi Obote bali yabasibi kuyimba luyimba otegera kakati wano abayimba ennyimba ezikolokota Museveni nga bangi ne ku social media okubangi abavuma bangira gubera mulembe gwa dictator singa Christopher Damulira director wa crime intelligence singa omulimu gwakera okukola gwegwo kukwata bukwasi bonna babamanyi bonna nze buli ngenda mu ofisi ya Damulira angamba ono mulaba ono tumumanyi asula wali mama we yegundi akolera wali neraba byayogera si dictator senga baba kwatadda era abantu abasinga bebakwata babeerako ensonga kati ngenda okugamba ekigambo nga mpunzikaawo bwe tulituuka mu ggulu
mugenda kumanya ekyakwasisa Ssewanyana ne Ssegirinya mugulu omanya nti nange mbibagamba naye balina bibangamba nti ate awo tosukkawo ebito byogera era tukikyonoza kya mugulu tukigira kisigalawo mulowooza Museveni si yabufuzi mugwagwa nga bano abawagizi ba Bobi Wine nti obutawagira Bobi Wine baba balina kututta mu bantu bonna abakyankalanyiza Mwai Museveni Ssewanyana yamukola kibambi Ssewanyana yakola ki Ssegirinya yakola ki Ssegirinya tatukana mu kwota eya Ssemuju Ssewanyana tatukana mu kwota eya Nambozi mu kolokota n'okuvuma Museveni. Of course yes Ssemuju tavuma criticizing aba criticizing aina facts ze zagamba zalina okutegera so abakyankalanyiza Mwai Museveni abasingawo bayitirivu lwaki zaake si gwe basibanga Ssegirinya lwaki si zaake zaake yasinga okutawanya Museveni waliwo ebintu bemugamba nti Museveni nakyemalira Museveni asiba abantu baffe kati kambabuulire kino tulina abayeekera aba ADF tulina abayeekera aba Joseph Kone LRA tulina abayeekera aba Kyagulanyi abantu abamu gavumenti eno beekwata bayingizibwa mu byobuyeekera era mbagamba with authority omukazi eyatega bomu eyatulikira okumpi ne CPS yayingizibwa mu byobuyeekera Kyagulanyi ya muri recruiting nakati ali mukomera tekanawe oba tokiwulidde oba okiwakanya buwakanya omukyala bomu ya result likawo no mu Kampala ku parliament na ku CPS eyoku CPS eyagitega wa kibiina ekyobuyeekera ekya Kyagulanyi era omuwala oyo ye gavumenti emulemezaayo nakati ali mu kkomera ebyo tolina wobisanga wala ojja bisanga mu basajja mivule nze mbirina kakati nkugamba nti omusajja ono Mwai Museveni sinnakyemalira kubanga kwamini n'okuwulira obuwulizi oluvuuvuumu oba n'okuloota obuloosi akutta oyo omukazi bamukwata eyamukozesa Kyagulanyi gyali gavumenti nasala okugenda kumuyigga yemanyi gyeri mukwatira Kyagulanyi gyali ye yayingiza abawala abo mbuyeekera era muwala yeyatega bomu eyatulikira ku CPS ne bakuleka bangi babalese abavuma babalese abantu ne bateeka ekifaananyi kya Mwai Museveni bamutadde pamba mu nnyindo bamulaga ng'omulambo abantu ne bakola obuvidiyo nga bamubika mbu yafudde bonna babamanyi nkugambye bonna babamanyi nakyewunyiza mu crime intelligence president yabagamba wacha mubaleke abo mubaleke president yabagana CMI ISO crime intelligence baagala okubakwata president yabagana waliwo omubaka wa parliament baali bagenda kumukwata yayogera ebigambo ebikyamu ku TVM1 president n'agaana you leave them those are minor ebyo bitono ebyo temuli mubaleke so nze gamba Kyagulanyi byakola effujjo lyakola diraga Mwai Museveni sinakyemalira senga taliwo nkubulya senga taliwo nakano kakulu katusembya kutugene mbaka waliwo eggwanga limu president yali agenda okwesimbawo ekisanja ekyokusatu ne wabeerawo omukyala eyagamba nti nange ngenda kwesimbawo era n'agenda n'ajjayo empapula bwe yajjayo empapula kwe baamutegeerera nti ali serious baamukwata ne bagenda ewa nnyina ne bamugamba nti gw'ozaala omwana ono tewali ngeri gy'ayinza kugamba mbu agenda kwesimbawo nga tolina kyokimanyiiko naawe tukkutte kubanga okimanyiiko naye ne bamutwala ne bagenda ne banoonya sisita we waakolera muganda wo ne yeesimbyewo naye ne bamukwata
ono muganda utasobola kwesimbawo ku presidenti waffe nga toyina kyokimanyiko naawe jangu ne bagende banona omulenzi omu yekka gwe balina muganda waabwe brother waabwe ne bamukwata ekikwasiza sisitawo kwagala kwesimba ku president neweefula mbu tokimanyiko naawe okimanyi mwenna mukirimu kyammwe kya mu nnyumba maama ne bamukwata basisebe babiri ne babakwata muganda we ne bamukwata naye simbyo ne bamukwata abantu batano kibayita dictator president Museveni asobola bikola ebyo kwange eryo nditegedde nno Museveni abikola ebyo Museveni si dictator senga Bobi Wine abesimba bane 10 olumu Bobi Wine senga yafadde tulina wana amawanga ngeyesimbawo wano mu Africa president bwabagenda kwesimbawo buli agenda okuvuganya ye yaba amulonze nga ne sente za campaign yazimuwadde Arafat lero gojjo okumvuganya ojja genda mu office gundi bakuwe sente okubisa ebipande ne t-shirt ne bana ne programu zo ku TV ne motoka tujja kuwa nalondo wokubiri nagamba nti basajja mivule nawe gojjo okumvuganya ku mulundi guno nga n'abeesimbawo abamuvuganya yabalonda babeera babe atali wuwe gezo kikole kati bwe muwangulirayo katati tutunulire ku nkulaakulana ku mirembe gino bwe gigize gyeddingana olwali twagatutweko ku mulembe guliko ogwa NRM ne NRA nga yaguleta mu buyinza n'okulembezebwa President Yoweri Kaguta Museveni tuleko ko ne ku mulembe gwa Idi Amin Dada Nyabira omulembe guno ebyenkulaakulana obo bigerageranyiza oyinza gugerageranya gutya kwa Amini waliwo abagamba nti Amini bannange baana bange ffe tweyagala abamulaga nti bannaye twawuuna olunabe njagala comparison ongerageranyizemu ku mirembe gino nti twawuuna oluki abamu bagala twawuuna olunabe ne bamuyita amannya Amini nebiringa ebyo so bwe tuba tugerageranyizamu ku nkulaakulana wano tutambudde tutya tukyali ku ssenga livuddemu nga ngazzeemu oba tuli wala nnyo n'ebyaliwo ekyamazima waliwo enkulaakulana etuukiddwako naye era kyamazima nti yakasoobo egenda mpola teri ku speed gye twali twagalirako ntera okuwulira ng'abantu boogera ku South Korea Singapore, Malaysia ne Dubai those are Asian tigers kyatwalira South Korea emyaka 2 netuyisa mu gyenkaaga twali tuzisinga economically kyatwalira Hong Kong emyaka 18 okudda engulu nefuka y'amaanyi nnyo nekulaakulana netuyitako kyatwalira Malaysia emyaka 15 1965 Dubai lyali ddungu lyali ddungu eddungu lyennyini Dubai yero gitukyakaligamu lyali ddungu olwokuba Amini yali musiraamu mu myaka gye7 yatikkako ku mmere n'agiweereza Dubai. What? Kaakati gavumenti eno ena kyebadde egamba nti entalo zibadde nnyingi twasooka kulwanyisa Joseph Kone twalwanyisa Balisira Kwena okitegeera kituufu baabalwanyisa naye ebbanga mutwandibadde tukulaakulanira ku speedi olutalo nga luwedde waayingirawo enguzi gyotulabanga obubbi obwa ssente y'omuwi w'omusolo bwatugaana okukulaakulana ku speedi ey'amaanyi bwatugaanira ddala
Kaakati ate ne mu by'olutalo tuli byogerako nga Mwami Museveni avuddewo. Bispe yalinze ebyo. Kansabe munsabire mbere mulamu n'ebyolutalo lwa kkono olwo lwalwawo nnyo nalwo waliwo ensonga lwaki lwalwawo nga kunyakabuse mu bindekere ndibabulira nga Mwami Museveni takyali mu ntebe oyo naye kakati tugende kwa Amini. Amini alina bye mwagalako Mwami Museveni byatalina. Amini Mwami Museveni ayogera ekigambo ne bagano kiteka mu nkola ne batakikola ate kitwewunyisa abeera ayogera eri eggwanga nakkiriza mbagamba tebampulira nabagamba mukole muti bagaana abo nogamba president ekyo nakyo kiziŋŋamizza ebintu okuba nti ayogera ne batakola. Ekyokulabirako omukulembeze okugamba nti tewateekwa kubeera muntu yenna asengula muntu ku ttaka ne babasengula enkya n'eggulu omwaka ne guggwako oguddako nalagira tewabaawo asengula abantu ku ttaka ne babasengula enkya n'eggulu omwaka ne guggwako ne tukwata ogwokusatu n'akiddamu saagala muntu yenna gwe basengula ku ttaka ne babasengula kugamba pulezidenti oga Katonda wattu ono pulezidenti ayogera nga tebabissaamu kitiibwa fountain of honor n'agamba saagala nguzi ne bagirya emitwetwe n'emiranamiro n'agamba saagala kuddamu kino ekisanja saagala kuddamu kulira ku lusu lwa nguzi ne bagirya emitwetwe n'emiranamiro. Kakati pulezidenti ayogera nga tebakuwulira ebyo nabina bitugaana okukulaakulana ku supiidi kubanga sente ziba zibbibwa ze zandibadde zikola ebyo ebitukulaakulanya. Kakati kwa Amini kyali kyanjawulo. Number 1 buli muntu yenna ayagala okubeera omukulembeze kyolina okuyigira kwa Amini. Ekisooka oteekwa okubanga olina authority kyeki mu Luganda buyinza. Oteekwa okuwulira nti olina obuyinza nga bw'oyogera buli muntu ateekwa okugonda. Ekyo bwe kikulema ekitongole kyonna ky'okulira tekisobola kgenda mu maaso. Kasita abantu babeera nga bakujeemera bakuŋoola bakuziimula. Amini yayogeranga nga kiteekwa kukolebwa. Abajaasi nga balina okukikola, poliisi eteekwa okukikola, baminisita be bateekwa okukikola, ba DC baali b'amaanyi be ba RDC kati baali b'amaanyi. Nakano mukawulire bw'okulembera ekitongole kyonna oba eggwanga b'okola nabo abakuddirira bateekwa okusomesa abantu ba wansi ebiragiro byo ne babibakwasisa kampuni lwegenda mu maaso. Naye gwe ng'oyogera depute wo tebimukwatako. Bakirina tabafaako, stowa kipa tamunyega, typist oba secretary tamufaako. Gwe ewaggulu gw'oyogera bano tebakuyambako kuteekesa mu nkola ebigambo yogedde. Amini nga bw'ayogera ekigambo buli minisita ateekwa okukikola. Kankwe ekyokulabirako Amini n'amala agamba nti amafuta mu gasale nga bino byendaba Rusi Nankabirwa nga begayirira abananyini ba petrol station musala amafuta twabagamba dda. Amini nga bw'akyogera enjawulo wakati wa Amini ne Museveni ebyamafuta bikwata ku Nankabirwa yekka. Rusa Acheng ow'ebyobulamu n'amala asanga nga museera amafuta naye abakwata tabirekera Nankabirwa. Yenjawulo ya Amini ne Museveni. Gwe mulembe gwa Amini kolera wamu. Omulembe gwa Amini balinanga collective responsibility. President yagambye nga minisita w'ebyobulamu n'asanga nga museera amafuta
ng'ate minisita ow'amafuta yagambye mugasale abakwata wano tekiri bwe kityo ebyanankabirwa byanankabirwa ebyanabbanja byanabbanja ebya mayanja ow'ettaka bya ttaka okutegera ekyo nakyo kikyamu yenjawulo wakati wali bonna baali bakolera wamu nga ttiimu bano nkirabyeko ne mawulire alwaleero nga Mondo Kagonyera agamba nti NRM okwekutulakutulamu ayayayaya kususe abagitandika bwe balivaawo tegenda kuyimirira tebakolera wamu nga ttiimu beekuba beeyuza bali ku kimu Amini agambye nga bagitwala gavumenti yaabwe bano si gavumenti yaabwe bano kintu balyamu kirye bano office bano abaliwo kati ekintu balyamu kirye si gavumenti yaabwe era bwe babawa obuyinza abasinga obungi nga babawadde obuyinza bafuba okubba mangu banaatera okumugoba bagenda omugoba nga mugagga muzibu nga yetegese kakati ekirala kwa Amini ebiragiro bye nga si bisuubizo ng'ebya President Museveni Mwami Museveni asuubiza amasannyalaze mu kisanja kino naddeyo mu kisanja ekirala ng'amasannyalaze tegagendangayo oye President wange byegamba no mbirinako bwino anti ndi munnamawulire bulungi nnyo nisoogera byensoma mawulire Amini ng'agambye nti basime wano Naikonto enkeera yenjawulo ya Amini ne Mwami Museveni kyayamba eggwanga okugenda mu maaso naye yalina ebizibu bye era nga bwe nayogedde luli ng'omuntu obunafu yalina ebizibu bye amagye gamulema naye kennyini ng'ate naye alina ebizibu yayitiriza okutirimbula abantu yayitiriza ng'akola ebirungi bibiri n'akola ate ebifu bina yaliko ekizibu nange sikitegeera naye nkulaga nti ebintu bya Amini nga bikolerawo bw'agamba nti olwo oluguudo lugenda kukolebwa nga batukwadde dukola kanku ekyo kulabirako mbirina bingi yagamba nti buli kondo mumutte ababbi waliwo ekiseera ekyali ekya kondoism era gavumenti byekiyitanga wano ekigamba we kiva kondoism baali batadde balese nga bino byoli ebyokutta abantu ebiriwo kati ebyo alla Amini yagamba nti buli kondo gwe mukwata na buli mubbi enkeera tewali addamu kubba yaleta order nti kuba tewali kubanga baali bakimanyi ebibye bikola ki bikolerawo Mwami Museveni bamumanyi ebibye tebikola bwagamba nti saagala bantu bagobaganyizibwa ku ttaka abali mu land office abakozi be bennyini mu land office be bakola ddiiro ezigobaganya abantu ku ttaka abakozi be bennyini mu gavumenti ye n'okukyusa ebyabo bwagamba nti saagala kubba ssente ya mwiwa musolo abakozi be mu gavumenti ye mwennyini mwe muli ababba ssente y'omwiwa musolo so yenjawulo eyo kaakati bw'ogenda ku nkulaakulana TV oziraba zetulaba leero njagala kukulaga nti Amini yali akolerawo yenjawulo ye ne Museveni kinjagala okulaga bannayuganda yava wano n'agenda e Zimbabwe bw'atuuka e Zimbabwe n'alaba ennyaanya nga myufu ku TV e Uganda gy'ava ennyaanya baziraga nga njeru oba nzirugavu owulira n'aga nti lwaki ennyaanya ezammwe zirabika nga myufu ku TV ewange zirabika nga njeru Mugabe n'amugamba nti eno ya colored ezammwe za black and white n'alagiriza TV eza colored olwo lwe zitandika okujja mu Uganda Amini yaleta colored wa
akolerawo mwami Museveni engeri gyatuwadde emirembe gino n'abanga asobola okufuga amagye senga yagattakaako senga tutuse Dubai weeri agent ekigina kuba kikolebwako mangu senga yagattakaako otegera kaakati ng'ava wano ng'agenda e Germany atuuka e Germany n'alaba ente nusu Bulaaya ezo black and white Frisian ekibeere nga kyenkana epipa n'ababuuza nti kiki ekyo nti kibeere kyante yalwala bulwadde kiba buyita batya obwo nti aguga mata nti si bulwadde nti amata naga nti nte kika kyezo kati kamwa genkanawa n'omugamba nti evaamu ekidomola naga nti ezo ngenda nazo ezikama bwe zityo n'omugamba nti your excellence toyinza kutikka nte ate mu nnyonyi y'abantu yali ajja nazo ne bamugamba nti ezo zibeerako n'ennyonyi eyaazo ey'enjawulo eba ya migugu etwala birala way of transporting them okuzireeta wano amiini n'agula ennyonyi eyasookera ddala eya kago ey'emigugu n'agisindika n'egenda mu Germany nereeta ente black and white zonna zemulaba Amini yazireta mu ggwanga lino Amini yaleeta ente nusu Bulaaya wano zine ziri mu black and white naye gwe otunulira ekya nusu Bulaaya ni yagulyako ennyonyi n'agula ennyonyi ereeta ente zeyalabye Germany ne ziyingirawo wano oyo musajja Uganda egenda kulwawo kumufuna alinga oyo tugenda kulwawo atandise omunjagaza tugenda kulwawo ennyonyi n'agigula naye kati train obutraini myaka 4 tubonabona ne train myaka 4 oluguudo balukomissioninga dda neterunatandika kukola abo abasajja abo balina ebizibu byabwe nga bo ne bayagala ensi Uganda bano babbi bubbi bano babbi bano ekintu bakibbamu bubbi Amini mu kwagala ente twafunike tufunyemu n'ennyonyi Allah nga tugifunye otegera kakati spirit eyo mwami Museveni n'amala abeera nayo ng'ebintu bye bikolerawo nga kyatayagala tajja kuba miranga nga z'okwogerako eri palamenti n'ababuulira baani abamulemesa yagenda n'agamba nti ababbi mbamanyi mbalina wano n'akola bw'ati mbalina wano n'enkyanonya buju Allah kwamini n'okuloota obuloosi nga wakoze Amini kyatayagala ogenda ku polisi ne weeripotinga naye nga obadde mu kirooto ogende bane naloose enziba obolooza nti bakunona oba olowooza nti bakunona kankutwale ku kyamasomero katono nnyo nkugjeyo yawulira buwulizi nti waliwo amasomero abaana basoma nga tebanywa buugi yawoninga ba headmasters tomubuulira mbu tetulina sente nonsense yiya ash omwana atula mu kibiina nga tanywa buugi obuugi ne bubuna amaso baali amabanja ba headmaster ogamanya kubyala omanye edda walingawo enkola abantu nga balima kasooli balima lumonde balima ebijanjaalo essomero ne libigula batandikirawo okwewula emisiri gya kasooli batidde otegera so ekyo yakirina omusajja omu tugenda mu OAU ani Amini muveeko OAU mu 75 bagamba gwogenda okubeera ssentebe
abera Ssentebe o eyetuula muki gwanga eriyo Ssentebe kati bayita African Union. Yes. Kaakati Amin olwamugambirawo nti kati gwe ogenda okuba Ssentebe tewaaliwo mbw ate ssente tewali n'azimbirawo eyo International Conference Center gye muyita mansion kwetegekera bukiiko n'azimba ekintu magnificent nga bwe mukiraba naye njagala mumbuulire emyaka gyammwe 40 ne ka parliament kabalemye okugaziya abazungu ke batuzimbira. President soko ndekezya obubaka buno tukomewo wetugenda okutandikira kubanga wakati wo kugamba nti gwagenda tuzo olukiiko olwo nakasero okiko lutuukira kyekanga kasera kaba katono fano nga tuzimba ebizimbe emyaka n'emyaka nga omulembe gwami n'omulembe guno eggwanga nga betambula si mu bubi wabula mu kuyiga otugambye nti President Museveni tabeeranga ko mubi wabula enjawulo yejayina n'Amin si mukambwe kizizza kiganye eggwanga lino Mwai Museveni okuba nti si mukambwe kiganye eggwanga lino okudduka ku speed kulyandibadde liddukira akwata mpola alina ekisa kingi bituganye okudduka ku speed bituganye kati obukambwe obutaba mukambwe kikoze bubi nnyo era buno obubbi bw'ensimbi y'omusolo bakimanyi nti si mukambwe bakimanyi kaakati olunaku lumu Idi Amin yagamba baminisita be nti saagala mukozi wa gavumenti ampa lipoota nga nfu nga mpaana buwanyi mumbuulire ekituufu kyennyini ebweru batwogerako ki Bannayuganda banjogerako ki saagala kumbuulira bimpaana kunsusuutiriza wayitawo ebbanga n'akiddamu ogwokubiri ogwokusatu ayogera ne Minister wa Internal Affairs bali bamuyita Mike Ondoga n'amuwa lipooti nga nnungi nawonera babigamba Mwai Museveni oyo lumunsi nabuusa gavumenti eno ku nsonga za NADS nga bawandika lipooti senfu NADS nga ebintu bibi nnyo ku ground naye nange ndi musajja sita biduduma bajja kutta abasajja babbi baveeko nakola lipoota nembikuba wayita myaka 3 Museveni agati NADS tekoze nagidisbanding so Ondoga alimba President Amin ebintu biri bulungi nnyo ebi kakati afuna lipoota okuva ate ku ludda olulala ngega nti abantu bakukyaye nnyo lwakino nakino n'atuuza cabinet nabagamba saagala muntu ampa lipoota nfu kusisiriza kazigo kakati gwe Ondoga obadde ongamba bino byonna nabifunye byonna nga biri rotten kabisa bifu byavundadde byobadde ongamba weeks 2 omulambo gwa Mike Ondoga bagusaga ku River Nile kumugakiira nga gufloating nga guseeyeeya kujubisa yali Amin oyo gwenjagala era oyo yenze yennyini ngena lumu nembuuza oba maama oba taata wa Amin oba ye taata wange oyo yenze yennyini eggwanga olitereza bwotyo tegala nonsense aya ate eggwanga ottamu abantu bameka otta abantu nga 4 5 neritereera okuva olwali yaddamu okulimba Amin ekitiyongo kita kitiyo ye nga ayagala omubuulire abantu bagamba nti obatta nnyo ye nga ebyo byabyagala tomukweka kiri ku ground sukaali teri yogera nti sukaali mu ggwanga temuli sabuni tewali obuto tewali Minister wa Internal Affairs nga alimba mulimbe ebintu biri bulungi excellence ebintu namujjawo kati Mwai Museveni yali yeetaaga okukambuwala mukko
ne bwe batosse naye n'osiba Museveni tebamutya kituzizza emabega nnyo kankuweyo akalala njagala kuzzayo wali otwakomye ng'ogenda mu bulango Amini bw'amanya nti ye ssentebe nga azimba ekizimbe ekyo Nile Mansion okimanyi nti emirundi mingi budget bagisomera mu kizimbe kya Amini ekyo Mwami Museveni lwagendayo kusoma budget babisomera omwo pozi olusi kati bayinza kugenda ko bakololo awo kintu kya Amini naye nga ddala waki tuzimba kyaffe kyekirugana okuzimba ekyaffe ekisobola okwakomodatinga abantu abo bonna ne parliament netulema parliament kyekitiibwa kyeggwanga netulema okukola parliament y'omulembe ddala ababaka 5 bonna nga batuula omu buli muntu alinako ne office biganye ekisaawe airport ekyo gwekimanyi kisaawe kya Amini airport ye Entebbe gye tuyine okimanyi oba tukimanyi nkusomesa mbadde manyi kyaliwo okuva dda ekyedda Abayisirayiri bakikuba 90 minutes at Entebbe efirimu togirabangako 76 Abayisirayiri bakikuba ne bakyonoona bajja okununula abantu Amini nga takuba miranga n'atandikirawo bano balongoosa bulongoosa tewali kituzimbye ekisaawe kipya mu myaka 4 kiri kye balongoosa kye bamodernizinga ononjogeza ate ebinankyayisa Mwami Museveni mukwano gwange tukyalisimba kyekoyima kiganya okuggwa sente tezaamala mu covid n'azigwamu bongerayo ndala bakontrakita tulina obbongera kasente akalala Amini nga bw'afiirwa tasula ku malaalo kikolebwe kiikyo kankuwa akalala oli gayi muveeko OAU egenda kujja wano lwe basooka okukola oluguudo lw'e Katwe olwokubiri olwo lwakinizwe waliwo olugenda direct Kibuye direct naye luno waliwo oluyita Katwe mu tawuni Katwe emmanga emanju Katwe nga Amini tekamu ssente nga balukola ayo ngaziye kuki ku nguudo aluyitako bamugambye nti luwedde koyeka ngende ndulabe abaali mu benzi ye agenda okuwulira nga waliwo budenti kagundi akalinga akanya keeguddemu n'agamba nti Maria Mungu I want to see the contractor in State House right now. Amini abata natuka mu State House wani nakasero. Contract yakola oluguudo olwo yali amaze okusala ensalo ng'ali Zaire. Oyo teyamulabako. Teyalida na muga oba wadde bagenda muwaana oba ki oba kiki teyalida na kumanya bigenda kuvaayo. Mama. Yali amaze okusala ensalo. Nanyama. Mama. Ekyo kyekibula mu Mwami Museveni ekyo. Kati kankuwe ekyokulabirako ku Mwami Museveni. Tujja kusigala nga tugenda mpola. Mu COVID hani oba atikala agenda kunkyayira ddala. Yinza okutaddamu okufuna akasente okuva gyali. Kati oyagala naawe ogende obeere ondoga mugambi. Mu COVID omusajja yakwata ssente z'eggwanga balekawo ebijanjaalo eby'$2,500 kilo nga birungi bizibu ne bagula ebijanjaalo ebirimu kawuukumi n'amayinja nga bya $4,500 kilo nakati tafanga gyali bakidamizijugidde ku saga eyo tetusobola kukulaakulana ku sipiidi ya Amini tetusobola singa Amini teyali mukali nti akola ebirungi bisibiri
ate nakola ebibi bina awo kawali obuzibu. Uganda senga tuli wala mwami Museveni senga yatekamu akantu ka Amini kali akobukambwe ate kyalagidde nekikolerwawo ebyo bibiri tabiri na Amini byonna bimusinza. Oyo omusajja nasigalanga mulamu kati n'abala bonna abakiraba nti tewali kye bamukoze balina kubba bubbi gwanga nilifuka lya babbi kubanga president aganye okwata ekitala. Tebalina muntu alinga kyakulabirako. Tewali okutegera. Kakati mwami Museveni n'agenda n'ayongera omunnyo mu bbwa. Ono musajja eyabba ssente zaali za NS Kazimba yani Kazinda Olwo Kazinda mwami Museveni gwe yasonyiwa ne bamusumulula eruzira zaali za NSSF zaali zaaki pension oba NSSF obumbi mwami Museveni n'amwejjereza n'amusonyiwa n'avaayo yafiiriza eggwanga. Otegera kati ebyo byonna ebyo ate ye kwa Amini towangalira ne mukomera towangalirayo ino okutuukayo totuukayo oyo kati yenze nze ndimu kiri ekintu kya Amini senga Amini abadde otwandikoze DNA enenda obaddala kitaawe yanzaala nze sina mu buzibu nakutta n'okwata ssente nagendako mu ddwaliro e Mulago nga nkyakola programu z'abalwadde buli Lwakutaano. Omukazi yali ava Nakasekaawo n'aŋŋamba nti guno omulundi gwakuna nga nzija wano nona eddagala lya sukaali Mulago nga teririiwo mulundi gwakuna naye ng'avudde Nakaseke. Namugamba programu ngimaze gyatugende gye nkolera kyala mukulu bw'ati mukadde myaka nga 7 n'okusoba ne muteeka mu motoka jakkiriza kuba bali bampuliriza radio nze nali ntunda ebiseera waliko ne mutwala ku radio ne ngenda ne nyambuka waggulu ne ngamba accountant ne mugamba nti mumpe omusaala gwange ngugabira omukazi ono agenda agula eddagala mu pharmacy ne bampa omusaala ewaffe ku radio nayagala nnyo radio eyo ogenda bugenzi wali mu accounts n'osaba omusaala gwo nga tebimala kuyita mu process nti ate kiki nga soba n'ekizibu omwezi ne gugwako n'otunula staff owulira otegera ekyo nakikola emirundi gisuka 10 nga nyamba abantu ne mugamba genda ogula eddagala eryo mu pharmacy mu private wesonyiwe bino oleme kufa kati noddira omuntu abba ssente ez'eddwaliro abantu abo ne bafa ate yino ogamba mbu okumutta kiba kibi gwakiwakanya gobako ekikyamu ku mutwe Jambiya Jambiya omanyi nti Mulago okulya n'eddwaliro ly'e Mulago mu ddwaliro munda teri ddagala naye Mulago Wandega ewasinga pharmacy nyingi ezirina eddagala ettuufu gavumenti ebulwa etya eddagala ate n'olisanga mu pharmacy. So kati Amini mwagalako ekyo asalawo bw'olumya bannayuganda ne bafa owe Korea North Korea amataba gassa abantu ye yagambye bina naye emikutu egimu gigamba baweze 10,000 n'akwata abakungu ba gavumenti 30 n'abagamba okufa kw'abano kwavudde ku balagajjavu bwammwe n'abatta oyo Allah era bannayuganda basuubira ekyo nze okubeera pulezidenti ekyo kyenkola eggwanga oliterereza mu nnaku 3 gattakoneka naye kennyini yeetabyemu n'agenda ku kaataawo n'amatama ge namulabyawo ataasa abantu so abantu ne batumanyiira ne batusirwalirako eddagala ery'abalwadde. Omusajja omulala bamusanga ku booda eya Uganda ne Sudan asala ensalo alina box 16 ez'eddagala ly'abalwadde mu malwaliro g'eggwanga alibbye asala ensalo agenda nga ntwalayo mu kkomera nze basajja mivule ate bamba basawo bennyini
nga tutwalayo mu kkomera nkubulira no n'abalala bakutte Uganda Sima Drug Authority biki National Drug Authority bakutte ababadde babba eddagala mu malwaliro ga gavumenti ne baliteeka weekend ewedde ng'abo tubatwala mu kkomera red handed eddagala nga liriko government of Uganda mu pharmacy zammwe ng'era tubatwala mu kkomera nga nze nfuga eggwanga lino ebimwayi Museveni bye bimwawula n'Amini tetusobola genda maaso ku speed Amini nga towona nga tosobola kuwona so yakulaakulanya eggwanga lino ku speed eyayiriyiri ekirowoozo bwe kyamujjira bannayuganda bateekwa okuva mu bwavu abayindi n'abagoberawo naku 9 nga mumaze okutwamuka ensobi zaaliwo kale ebintu n'abiwa baki bannayuganda ne babyonoona tunulira kiri omutima gw'eggwanga naye ataasa abasinga obungi Uganda senga teri weeri singa Amini teyagoba bayindi bano abali mu gavumenti eno baveeko bali babbi tebajja kusomesa bino gumizeewaawo mukulembeze akubawo nnyo mukwano gwawo akubawo nnyo naye bano abali mu kintu kino babbamu bubbi tebasobola kuwulira byenkugamba Amini ye yakwata oluso n'asaawa ekibira olusenke n'atemaatema obutititi byonna byanditufumise amaggwa na biki n'atukubira ekkubo eryatuzibula amaaso ne tutandika naffe okulinnya ennyonyi okugenda okusuubula ebintu abayindi gye babijjanga abaddugavu ne twenunula economically wadde ebintu byagwa byayonooneka eggwanga Amini ate yali kuba ekigwo naye obwongo yali abuzibudde nti naffe yes we can yes bannayuganda baatandika okugenda ebweru ne baleeta zi TV baatandika okugenda ebweru ne baleeta endibota z'engoye kubanga buli kintu kyonna abayindi bye bakireetanga wano bino tugenda e China senga tebiriiwo ye yatuzibula amaaso tinaffe tusobola yagamba ayagala okulaba mu Kampala ebizimbe ebirimu abayindi nga alabamu baddugavu batunda era bwe kyali otegera so tosobola kugamba nti kyali kibi 10 ku 10 enkwata gye yakikwatamu yali embi naye ekigendererwa kyali matabuta abaddugavu babeerenga be bannannyini babyanfuna be bannannyini ekonome y'eggwanga lyabwe ekiruubirwa mutima kyali kirungi nnyo enkwata gye yakikwatamu yali embi ensiba otegera so oli omusajja yagabuga miti naloose yali Karamojja n'asimbula n'avuga benzi ye najja Kampala n'alangirira nagamba badde Karamojja mu kampu nendoota nga Katonda ngamba nti bano bagobe n'abagoba so senga tukyali baddu mu nsi yaffe yatuterawo embeera ne tustrugglinga ne tujejjamu twali tugenda kubeera nga twerabwezi ku mbalaza z'abayindi n'okutuusa kati banga nti ng'omuntu ogwo olima kyolime n'okireetera omuyindi kyekutawanyiza tali katalo bakigula mmeka zakuwaza ogenda nazo emmwanyi be bazirimu ng'ate ffe tuzirima pamba be bamugula nga ffe tumulima buli kintu be bamanyi gye kiraga ate n'ebiyingira wano be bamanyi gye babijja monopole tetulina kye tusuubula tetulina kye tuyingiza tetu-exportinga tetu-importinga buli kintu baali bo twali tulemadde otegera so yatuyamba ne kukola decisions ate decision ye nebeera implemented nga eteekebwa mu nkola kyasazeewo Mwai Museveni ekyo takirina sigaza edakika nga 5 tuwumbewumbe nazo kaakati tuwumbewumbe bwe tuti anaatwala eggwanga lino mu maaso ku speed eyayiriyiri yeetaaga okuggyamu ebibi Amini bye yalina akole obwangu bwa Amini agatteko obukambwe bwa Amini
Emivyo gyonna gye mulebe giganye Uganda okugenda mu maaso ku speed. Ha ate kano kakulu nnyo. Amalwaliro okulaba nga temuli ddagala. Abaana baffe nga basomera wansi wa miti tebalina ngatto mu bigere nga tetulina banka ziwola balimi amagoba ga nusu 2 oba 5 ne beekulaakulanya mu nsi yaabwe nga tetulina sente zisasula basawo tetusobola kuwandika basawo bangi abasobola okumatiza amalwaliro gaffe omuntu n'agenda mu ddwaliro omusawo ng'akooye yeebase ne bamala muyita yeeka tewali amubeererawo bw'aba akooye embeera eyo ekigirese Museveni butabeera mukambwe Museveni butakolerawo bwali kambwala bwe tulifuna omukulembeze omukambwe teri ayinza kukwata ku sente ya ggwanga nga president mukambwe tebakulimbanga tewali asobola kikola ekyokusatu kyesoogedde abakulembeze abalina omutima ogwagala ensi yaffe ng'abasajja aba UPC bwe baali tetubalina bano tulina babbi abalumirirwa abaagala ensi yaabwe nga bajjajjaffe bwe baali bano tulina babbi ekintu bakiryamu buli ebintu bisatu mu bigatte abalina omutima gw'eggwanga abakolerawo abakambwe Uganda teyinza butatuka Dubai